Igana kwatagana naye mu 1995 nga bazze Kampala nga yakayingira ekibuga ngenda okuddamu okulaba Iga nga ngamba ngenda kukola kyaki olavudde wasozi n'agenda mu kiwunya n'atandika kyaki emboozi gyoyagala ya nabbi kakati Iga bw'atandika okukola kyaki eyo yateekawo nabbi oyo n'ayiyo oluyimba lwa nabbi omukazi eyo oluyimba lwa nabbi omukazi basooka kuzannya muzannyo mu kyaki kakati Iga n'akiyiyamu oluyimba ne lufuuka olw'amaanyi kati nengende waayiga olw'okuba yali muntu wange nga mumanyi ne mugamba naye njagala revival band olwo revival ekutteyo y'amaanyi nnyo nengamba njagala revival bamperekereko ne Diamond Production sebe nalindi mu Diamond Production ya Katolo Bwama nadda nalumba Iga ne mugamba sebo abantu bwe bandeseeyo ne bakola kino na kino nabbi nayogera ebintu bingi ne mugamba mukazi gwe ofuuka ne kapa kubanga najja ne mulumuyo nga toliiyo naye bw'ofuukirako kapa nze siriimu nze sente zange ojja kukola ki ojja kuzimba ne ngamba naye omukazi omu yalibanga bino bagenda okuyiiya oluyimba balina ekigendererwa kyabwe nga baalabikirwa ekintu kino olabika olina n'obugere bwaki bw'embuzi kati awo nno wewaava erinnya eryo lyolaba ya nabbi afuuka kapa afuuka obugere bufuuka ekimu bwekityo naye nga lwali luyombo lwange naye nsubira yalaga abantu ebigere nga tebibeera bya kapa si bwe kyali kyesijja kwerabira ku Pastor Iga ye musajja ali stress free tafaayo ku kiki banayogera bw'aba anaakola tafaayo ku kye banayogera ekyokubiri tatya ku risikinga ebintu bingi nnyo byazaakola nga bya risiki n'agamba wenfunamu n'afunamu bwe siifunemu sijja funamu kati nga ku lonki ya Madiina bwe yasitula ennyonyi n'agisula ebwayise n'agisula ennamuŋŋoona lonki n'emusala ekyo yamanya nti yakola omuzannyo ne gugaana ne wabaawo ate byakola ne bisakisiidinga kati nze mbadde mutyako mutima mugumu